abatwekumiddeko ku Sort TV tusanyuse okubanga tubasisinkanye essaawa zino era nga bwe tugezezza nti akadde bwe kanaatuuka bwe kati ku Anniversary Experience Robert Mutebi nannyini field tugenda kubanga ate tubatuusa ku butereevu ekiri erudda eno Naggulu ku kiteebo kya poliisi Naggulu nga eno ate gye tugenda okubanga tulabira ebigenda mu maaso mu kulangirira ebyavudde mu kukebera Ndaga Butonde mu baana ab'omugenzi era nga muyimbi Paul Kafeero. Mwebale kutubeerako, mwebale kutuwagala, mwebale kutwekuumirako mwenna abatwekuumiddeko era nga ekiriwo okaakati akogwe atulaba kyekyo Minisita Balamu amaze okubanga atuuka era mu kutuuka kwe ate tugenda kubanga tufuna embeera nga bwegenda kubanga etambula. Ndaba poliisi egenda mu maaso n'okubanga briefinga muko ku ki na butya abo bagenda okubanga batambuza ensonga zino akogwe atulaba era nga bwe banamala ate okumubriefinga atujja kubanga tulaba butya ensonga bwe zigenda okubanga azitambula. Anniversary Experience ye program okwetuli ekiri enaggulu kugwe atulaba kakati ekyo kulaba ate ki na butya ate n'engeri jeba kebeddemu era n'ebyavudde mu kebera Ndaga Butonde ez'abaana aba omugenzi Paulo Kafeero kugwe yekumida ku Salt TV. Tukamye tuli ku Anniversary Experience kati Balamu aline Charles James Senkubuge omu ate akubayima aba family eno wamu ate n'omukungu wa police forensics abageze mu maaso n'okubanga bakola okukebera kuno ontegeeza okukebera Ndaga Butonde wiiki nga zize mabega Paul Kafeero okuziikulwa oluvannyuma lw'emyaka 19 n'abanga bamuggyako ate ebimu ku bitundu bye nga amagumba okubanga ate bagenda maaso n'ogakwanaganya n'abaana oluvannyuma lw'abaana okubanga bavaayo ne beemulugunya kubamu ku bannaabwe ate ekyaleetera Minisita Balamu Balugahali mu biseera ebyo yali mu ministry eri ey'abaana ne family okusalawo nti abakebere ate tulabe butya bwe bitambula. Katusooke tumuwulireko ate tubeere nga ate tuddala ebikirako bino. Deputy IGP ababuuzeeko ne batushaziza mu maka gaabwe olwaleero naye tali part of this meeting agenda nenjagala ababuuzeeko abagambye ebyokwerinda biri gulugulu. Yeah, thank you, Honorable Minister Balamu. And our visitors this morning who have come to join us and resolve issues of family. We know when families are not together, actually the society cannot be at peace. So we welcome you here this morning to police headquarters, and of course under the stewardship of our Honorable Minister of Local Government, Balamu. And I know he's very pertinent in issues to do with the family. And if you see his track record for the last years that he has held the fort of Ministry of Youth, he has been very, very pertinent, and we are happy with him for having resolved a number of issues. And as you know, we also have a Department of Child and Family Protection Unit. We all strive to make sure families are happy, families are together, and they live in peace. So I don't have much to say, but to welcome you and to resolve this matter so that as we leave police headquarters, we all go smiling. So I wish you all the best. Thank you. Ku Salt TV kwetuliko gwagenda maaso n'okutulaba ebivudde mu kebera DNA oba Ndaga Butonde eya Paul Kafeero n'abaana. Ndoza buli muntu atuule. Tuli ku kitebe kya poliisi Naggulu wano tulinda okulira ebivudde mu kebera DNA ey'abaana ab'omugenzi Kafeero era wamu n'ekitaabwe gwe baziikula okuba akabaliko bye bamuggyako bakwanaganye balabe bye yaleka ku nsi
olwate ebirala bigende maaso nga famire eyakafeero etegedde ani gwazaala. Government Analytical Laboratory muli wano Musembere mu labu ya government abapoliisi bo webali. So in the meantime, olwokuba twabukinze TV zibadde live tutandikeyo ne national anthem. Mwena muyimire tuyimbe national anthem. Netumala tuyimbe ekitiibwa kya Buganda ndowooza. Kale. O Uganda, oh, we are future in the Nsaba Kazindalo bakawe Pastor Senkubuge atusabire. Tusabe. Mukama Katonda w'ekisa ekingi tukwebaza kubanga tuli wano. Tukwebaza kubanga lwe luno olunaku lwatulondedde tugenda okumanyirako woowayi byonna ebikwatagana ku mukwano gwaffe eyawumula. Tukwebaza Mukama olwa weather gy'otuwadde. Tukwebaza olw'obulamu bwa Paul Kafeero bwe wamutuwa ebbanga litwamala naye. Tukwebaza olwa famire ye yonna Mukama Katonda w'ekisa ekingi naddala abo abazisobodde okujja wano. Tukwebaza olwa minisita gwe watuwa abadde mu ministry eyo eya abaana famire n'abaana era n'agitambuza okutuuka ku nsonga eno. Ekintu kibaddewo emyaka mingi we bali kuba nti kati tutuuse ku nkomerero yakyo. Fuga Mukama tukwegayiridde eno ebeere nga enkomerero y'ekintu kino waleme kuddamu kukaayana na kuddamu kusika mugwa. Kiggwe Mukama Katonda. Famire tugiteeka mu mikono gyo Mukama. Waliwo abatidde, waliwo abeeraliikiridde, waliwo abatamanya kigenda kuddako. Fuga. Tukusaba nga tukwesiga era nga tumanyi ky'okikolera na kino ogenda kikola. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe nsabidde. Amen. Kati mbadde nsaba mutuule nga tetunnatandika kwogera kwaffe. Ngenda kusaba omukulu wa famire eya Paul Kafeero akiikiridde famire tumweyo daka 3 ayogere. Then tunaamala tulonde kuba emikwano. Tujja kulonda mwami Benon Kibuka ayogere kuba emikwano. We tunaaba tumaze tujja kufuna senga w'abaana naye ayogere ebigambo bitono. Then Akazindalo tukakwase abakugu aba poliisi aba forensic bafande abalina amawulire agava mu batusomese okusooka tumanye ki kye baakoze era bakikoze batya nga tajja tuwa amannya okusooka amannya ajasooka aga holding. Then Analytical Laboratory naye tusomese biki byakoze then amannya tuganjula omulundi gumu. Naye nga tekinabeera obadde ngenda kusaba abaana bonna boogere buli omu ayimirire ayogere erinnya lye bamu omukisa ayogere nze gundi nva wano nina emyaka bwe giti.
then to demo your program. Abana mujje mwogerere wano, mujje mwogere nga mutuula, oyogera ng'otuula. Amanya gange nze Kafeero Godfrey Muwanguzi, nsinziridde Katosi n'emyaka 26. Oluganda amalamusiza. Amanya gange nze Nantongo Stella nga mbeera Masaaba, nina emyaka 32. Amanya gange nze Kafeero Medi, nsinzidde Kayunga Bugerere, myaka gyange 42. Amanya gange bampita Ssentongo Paulo, nina emyaka 31, nazaalibwa 94. Yesu yeebazibwe. Amanya gange bampita Nawokwago Grace nga nsinziirira Koboko, emyaka 3. Yes, amanya gange Chibi Stefano, nsinzidde Kasanda District Gyenvudde. Amanya gange Nagabo Elizabeth, nviiridde Namulanda, Ntebe Road. Amanya gange Nassali Muwebina, nviiridde Seeta Mukono, myaka 28. Akazinda lute mukasuula kakwase muno. Amanya gange nze Kafeero Benito, nviiridde Naasa Naganda. Kafeero Ben. Okay. Sayinsobola abanyabo ne bassebo. Amanya Kafeero Thomas Swaziniga, mbeeridde Kitende, Ntebe Road. Mbalamusizzaako munnaawo. Amanya Kafeero Simon Peter, nsinzidde Kitende Kajaasi. Mbabuuzizzaako mwenna akubala mu kitiibwa kidde gy'oli. Amanya ag'essaawa zino Sendi Shafik, nviiridde Mukalagi, emyaka 26. Nyanza. Abalala baliwa? Baweddeyo abaliwo? Abaana abawala abalala baliwo? Kale, tugende n'abaliwo. So kati ngenda kusaba akulira family ayogere ku side ya family. Osobola okuyita Abaganda abo abaliwo mwogerero buli omu yeyanjule. Banaye sooka obeebaza mwenna abali wano. Saba bakulu bange, mukulu wange Mugerwa ne mukulu wange Sanji Babura, abadde nsaba mujjeko wano, ne mukulu wange Nantongo Saala. Oba tuuse simanyi, ankubidde aŋŋambe enkuba ekyamukutte. Simanyi oba wooli. Bannange amannya gange nze Nende Vincent Abubakale. Nze nasiramuka mu bukulu. Naye nga amanya gange amazaale nze Nende Vicencio. Nsooka
ba famire ya kitange Nanganga Umaru omugenzi saba awummule mirembe kulw'abaganda bange n'ekika kyange ekyenkima sooka okwebaza minisita Balaam bannange akoze omulimu munene singa temuli wano namutuukira ku zino ensonga nga naye aziraba n'agamba famire ya mukwano gwange eno sigenda gikola ki gireka esaanewo bweti nga bw'omanyi bw'otandika olugendo teruba kibanga mupiira tosobola guzanya wekka sooka okwebaza kanso Luzige Joseph akoze omulimu munene ku nsonga eno singa era tetuliwo era nga ssentebe w'Emityana sooka okwebaza Jeno Muwoozi naye akoze ettafaali ddene ku nsonga za mukulu wange Kafeero sooka okwebaza Jeno Salim Sale naye akoze omulimu munene nnyo ku nsonga za mukwano gwe Paulo Kafeero ne neebaza Oweekitiibwa Assistant Commissioner of Police eya Forensics Mukulu Mubiru taata naawe nkwebaza waliwo ebyaliwo naye n'ogamba nedda kankole omulimu ogwa professional ogwampeebwa ne neebaza n'omukulu minsa director wa Analytical Laboratory Wandegeya Mukulu Kateo ne neebaza ne Dr. Byalwanga omusajja oyo banne simanyi kye nnaamuwa naye akoze omulimu munene nnyo ettafaali okutereeza famire ya Paulo Jobu Kafeero ne neebaza ne Madaamu Maama omulamuzi Ajuna Doreen maama nkwebaza oli muzadde naawe okoze ettafaali ddene nnyo ku nsonga ya mugenzi Paulo Jobu Kafeero banne tuli wano nze nina teryankaayanira kitange yawummula kitange anza era bwe ntandika okulanya ntandika Muzeeyi Nanganga Umaru Vicensio awummule miki ensonga gye tuliko wano tetuli mu kunoonya baaluganda ba Kafeero tetuli mu kunoonya taata wa Kafeero ensonga eziriwo wano Kafeero yakola ekijja ekikye mu Buganda gye asobola okutandikawo ekijja era asobola okutandikawo famire eyiye ndabye abaana banyigira n'emikwano gya Kafeero ensonga zino muzibaddemu namu zabalemerera Kafeero tasobola kubeera Magombe n'awummula mirembe nga famire ye teteredde abaana abo bakulu abaana abawala bakuze balina abasajja abamu bazadde baga tutandikirewa tugende ewa mukulu Senkuge gye tuba twanjula gye tuba tutwala omuko oba tutwale wa mukulu Andrew Benon Kibuuka mukulu Benon Kibuuka simanyi kyeyeddira ne mukulu Senkuge simanyi kyeyeddira ne bano abaana beddira nkima nze mbadde nsaba abaana Simon asanze wali n'abyakitinga nnyo Simon mukwano gwange ne Swaziniga mukwano gwange mbaddeko nabo nsaba mukakkane baana eno ensi si nnyangu ate n'ensi tugiyitamu buki tuli mazzi ofa ne bakuteeka mu ttaka n'ofuuka amazzi n'oggwerera ne biggwa Kafeero bw'aba yalina erinnya byaggwa erinnya ly'omuntu okubeerawo erinnya mmwe baazadde abasigadde ku nsi mmwe mulina omuswaza oba obutakola ki ye ebibe yabikola byakola ki nze erinnya lya kitange Nanganga Umaru ndyesiimisa kubanga yampa omukisa nkoze ndi musajja mugagga nina kampuni bbiri ey'obuwunga neya Sinax ate ndi musajja mulimi ndi musajja mulunzi naye kyensaba abaana
mubeere n'omukisa mu bulamu. Omuntu azaalibwa na mukisa. Omukisa gwe gumugoberera okufuuka kyakola kyali mu nsi. Nsaba mukole okutyobola bannammwe si ekintu ekirungi. Singa tuli wano, singa mwewe ekitiibwa mwe musinze okuweweebula taata wammwe. Nsaba akazindaalo nkawe Babansangi Babansangi akawe mukulu mugero naye nga mwebale bannamawulire ababeeddewo ensonga zino zonna mbebaliza ddala. Uganda Yesu yeebazibwe. Amannya gange Babansangi Babula Ntuula Kisoga. Oyongereko ku ddoboozi. Amannya gange Babansangi Babula Ntuula Kisoga. Neebaza abantu bonna ababadde mu nsonga za Leti Paulo Kafeero. Abaana abamu temutumanyi mumanyi basenga wange obona osisenga wange. Naye neebaza abakwasizza ensonga zino okuva entandikwa zaayo. Neebaza mwami Senkubuge ndowooza wandi bakuba mu kuziika abamu mbalabirana ku TV. Neebaza mwenna abaliza abaana Paulo Kafeero. Naye tusaba twebaza Minisita Balamu. Obadde mukwano gwaffe nnyo eri famire eno. Twebaza mwenna bannamawulire abafuddeyo ku nsonga za Paulo Kafeero ne mulwanirira. Ffe tetuzze kukanda bintu bya Paulo Kafeero. Ffe tulina ebyaffe nga Nnende bwayogedde ffe taata waffe yatukolerera. Naye tuzze kugatta musaayi. Neeyanza nnyo okufuna akakisa kano. Amannya gange nze Joseph Mugerwa, muganda w'omugenzi Paulo Kafeero, amuddako gwa kusatu. Okusookera ddala okwebaliza ddala nze akamwa ke nga neebaza nnyo bannamawulire. Mwebale nnyo bataata bamaama abavubuka mwenna n'abakulu mu nsonga zino. Ne neebaza minisita wajjanga waka wali mukwano gwa Paulo era ne mulimba Dipo Naziggala mwoli. Naye omukwano bangi abantu bafa n'agamba we yafa kamwereke. Naye osigadde omukwano ogwo nga yafa n'ogulaga. Weebale nnyo weebalire ddala. Tusuubira n'ebirungi ebirala bingi. Tweyanzege. Neebaza Jerusalem Musale bafuddeyo Muhoozi. Gavumenti ya Museveni tetwandibituuseeko bino. Ne neebaza abakulu Benon Kibuuka n'omukulu Senkubuge Siyaasa abo ye baazimba Kafeero. Ebivulu byonna ebyatambula mu Uganda Kafeero okuba tyali modern. Abo abasajja abo ye baazimba Kafeero. Ogenda London mbabulira nti n'okuyiya omwana w'omuzungu teyalina mwana wa muzungu. Oyo mwami Senkubuge yamumuleetera n'amumuwa okusobola okunyumisanga ebivulu Kafeero byakola biramuli bimenya bingi nnyo. Sijja kwogera bingi nnyo bonna ab'ebitiibwa abatubeereddewo n'abantu bonna aba Uganda abalaze Kafeero omukwano. Abayimbi bangi naye ate Kafeero wa nkizo. Niwogenda ku mikutu Kafeero yasingako alinga atannafa. Kitegeeza nti bannayuganda n'ensi yonna mwebale mulaga mukwano. Olw'obudde sijja kwogera bingi. Njagala omukono gutambule bulungi. Njagala abaana tuli muntu omu gwe kizizza ebbali tetulina buzibu. Osobola tugamba nti nze sirina wembeera mu kyalo wanene n'otuula nti n'okola ki n'obeerayo. Weba weetaaga obwetaavu bwonna tukolagane tetwagala ntalo tutambulire wamu mubeere bulungi. Njagala kubeebaza nnyo oyogedde bulungi nnyo mwami Mugerwa. Nja kubyongera mu kwogera kwange. Abaana bwe kiba kibawandudde si y'enkomerero. Buli bannayuganda gavumenti ejja kubakwatirako tujja kukwatira wamu. So sagala mweraliikire gwe n'abawandudde oba omu oba mwena muyiseemu kiryoke. Nga wagambye nti ow'omugenzi wanene ate yafa abayita abaana be musigala mubeera naye ne mubeera bwe mubeera. Ngenda kusaba chairman wa LC5 Ssebo w'ekitiibwa owa Mityana district ate ng'obadde looya wa famire eno obeeko obuze ku bantu mu ddaka ntono nnyo. Ssebo Honorable Minister, dakiika 2 njagala okwebaza byonna by'okoze okusetolinga famire ya munnayuganda ono omugundiivu ate ow'amaanyi. Nange nja kwebaza abaami bano be batugambye ababeereddewo nnyo ow'ekitiibwa omugenzi ne famire. Aba famire njagala kubasaba tutambulire wamu, mutambulire wamu, muddemu mwegatte. At least eno dispute kati egenda kukoma olwaleero ne mulina obulamu bwammwe obw'okuliidinga. Mbadde njogera n'omukulu omwami Senkubuge ne mukadde wange ono atudde wano ne mbategeeza
kati balina obuvunaanyizibwa ate bwamaanyi nnyo okusingako bwe mubadde mulina okulaba nti mukumaakuma abaana ab'omugenzi ate badde mubatambulire wamu. Honorable Minister, njagala okwebaza ku lwa gavumenti yaffe ennungi byonna by'okoze, naye njagala kusaba oleme kukoma wano era oyongere mu maaso okumentalinga abaana bano n'okubateerawo projects basobole okugenda mu maaso. Njagala okwetondera public, nzikiriza ssebo Honorable Minister neetonde ku lwa public, manyi bangi kyabayisa bubi olw'okuba nti twali tulina okufuna results zino okuziikula omugenzi naye tewabadde kyakola nga yengeri yokka bannasayansi bano gye baatugamba erina okuyitibwa mu mateeka. Manyi public yayomba, Mwami Ssenkubuge mutusonyiwe nnyo, naye tusuubira nti kigenda kuvaamu ebibala engeri ebisobola okuba nti famire etereera. Era tetwabategeeza nga tugenda okukola exercise eno kuba temwanditukkiriza. Twasalawo ne tukikola engeri gye twakikolamu kuba public tyanditukkiriza ate ng'abaana balina okufuna results. Bannamawulire mwebale nnyo, mwebalire ddala. So Honorable Minister, byebigambo byange ebyo. Thank you so much. Be blessed. Thank you very much. Ondabyeko abayimbi abazze n'abaana bakafeera abazze nga tumaze okwanjula mujje mweyanjule wano mu maaso. Nsibyamu kyabannaffe tubeeyanze oku mbalamusiza abasawo ne bannyabo amanya n'eddoboozi wampita omusumba muli Katumba Mukama yeebazibwe. Mwami Ssenkubuge n'otanga erinnya eryange ze Ivan Kizito Ssaalongo Mikyogoma mukwano gwa Kafeero enfi ya Bulago. Mbalamusizza nnyo bannange mwebale mubayita. kati katuwulire ebigambo ebiva akiikiridde ab'emikwano. Mwami Benon Kibuuka yogerako eri abaana bo ne bannayuganda. Webale nnyo ssebo Minisita, si lwa kumpita kyokka naye byonna by'okoze okututuusa ku mbeera eno gye tusuubira nti ejja kuvaamu ebirungi. Balamusizzaako mwenna, sijja kutotola bitiibwa bya poliisi nja bisobya, tusanyusa okubeera wano. Kafeero tetwamuziika, nze ne Mwami Ssenkubuge twali London, kyatuluma nnyo. Twali tuli London ne batubikira nti Paulo Kafeero agenze. Twamuleka mulwadde ng'ali mudwaliro ensambya gye bamugye mutwala e Mulago. Tetwasobola kumuziika naye nga Kafeero nga mugera bwagambye ffe twali era tuli bazadde be. Yali ayimbira wala eyo naye ne bawabondoza mutimyako nti genda ku Pride Theatre ojja kufunawo ate ekyenjawulo. Ne tumukwatako ne Mwami Ssenkubuge oyo. Show ze ne tuzikyusa tumutendeka nga muwulize nnyo era bwe yasooka okujja Mwami Ssenkubuge yamutuma n'omutuma nga yapakula ebintu ku mmotoka. Mmotoka etuuse nagala ate biriwo bireseeyo. Yategeera luvannyuma nti gwagamba nti biriwo bireseeyo ate ye Prince Paul Job Kafeero yennyini ate awo n'atabukira abadongo ba Kizito. Mukama wammwe yasitula mmwe mwenna mutudde butuuzi wano naye ng'afa nnyo ku bintu bye. Tuli wano ku lwa bulungi bwa Paulo Kafeero. Olwekyo abanyize mbasaba mukendeeza obusungu bwammwe. Kye tukola kye tuliko minisita kye yatandika kya bulungi bwa Paulo Kafeero okulaba nti awummula mirembe. Naye kaakati kya Paulo Kafeero nze ndowooza nti kiwedde, naye nga bwe yali nnabbi akyalina amaanyi ne mu kufaako. Statements akyazikola. Kati ekikye ye afunye omukisa waliwo abamukwatiddeko ne kiggwa. Kati message nze gye ndaba eri mainly abasajja abalala kikimwe kye mulowooza. Kuba kino tekiri ku Kafeero yekka, tekiri wa Prince Paulo yekka, kiri wangi. N'olwekyo kati statement Paulo Kafeero gy'akola agikolera bantu
mu bufu bwe Kafeero akyayogera w'amaanyi. Abagamba n'abalala mwetegeke. Message eno mugitwale nga nkulu ti n'abasajja abalala mwenna mwetegeke, mutegekere okufa kwammwe. Ndowooza Walukagaya alina oluyimba olugamba nti DNA ekolebwe mu kuzaalibwa. Omwana oluzaalibwa DNA ekolebwe. Nze ekyo kati kyentunuulidde nga statement enkulu ennyo ssebo minisita gye tuliko wano kati. Kino ky'okoze tokikoledde Kafeero, okikoledde humanity, okikoledde ensi yonna, ti n'abalala twekyekinge okuziyiza kino okututuukako. Ssaabasajja Kabaka awangaale. So n'ensonga eyo ngenda kusaba omukugu akulira analytical laboratory eya Uganda Police Forensic Laboratory atusomese, atubulire science ki gwe yakozesezza, ki kye yakoze, batuuseewa, atubulire ebivudde mu kalulu. Naye nga tanatubulira ebivudde mu kalulu, asooke atusomese. Naye nze ku lwange nga minisita njagala okwebaza Uganda Police wamu ne Government Analytical Laboratory olw'omulimu omulungi gwe bakoze. Paul Kafeero teyali muyimbi buyimbi, yali mukwano gwange, era we yali akola dipo na Zigala yajja wange kadduuka awo Entinda, yali muyizi Makerere, naye nga mukwano gwange nga ne show zimu aziyiwa ne muleka saamuwaabira mu kooti. Kwa nalaba nga yayiwa nga show nga naye akubiddwa. So saamufaako nnyo bye yakola nga olaba kamiliyoni waali, naye saamufaako saamuwaabira. So abaana abaliwo abanaasangibwa nga ba Kafeero, ffe tuli ba anko bammwe era tusijja kusigala nga tubayambako. Nammwe abalala mwenna abaana abatemuyiseemu bino ebintu, tujja kuba nga tukolagana. Gavumenti erina puroguramu y'okuyamba abavubuka okuva mu bwavu mu minisitule ya genda, minisitule gye mbadde nkoleramu. Mugendayo ne babayigiriza, ne gavumenti erina puroguramu endala nga PDM, neziri puroguramu endala musobola okufuna akasente n'obaako n'ebyokola. Abaana abakumye empisa njala beebaza, n'abasibuusa empisa njala bakubiriza muyise bulungi, muleme kubeera abaana babi. Just like mentioned by Mr. Bernard Kibuuka, this is a special appeal to all parents. If you believe you have more than one child, and there are many, and you are not sure of them, before you go to heaven, I request you do it very fast. Test all your children. Government has so many laboratories now, and they are private laboratories, so that you don't disturb us when you die to exhume your remains. That is a very bad thing we shouldn't have done. But because you have been fighting over the last so many years, 19 years fighting over who's my father, so and so is my father, I felt as government we needed to give you a hand and resolve that problem like many other families. So the problem of Paul Kafeero will be resolved today. The outcome of this investigation, which has been done on Kafeero's bone marrow and other parts, is final and standing. And the database of Paul Kafeero will remain in the government laboratory here at police, and also the government analytical laboratory. Any child who comes up after claiming is a son of Kafeero, a daughter of Kafeero, you have a right to come and they test you to confirm Kafeero is your parent, so that they notify the rest of your members of family that Kafeero indeed is your parent. So for the good of our country, we need to have belonging. We need to know our clan and our families, where we are born, because everyone knows where he's born, everyone knows his line. So it is important when you have a father and you're not sure he's your father, to do a paternity test or to do a maternity test. And now there is a system, people are stealing babies, exchanging babies in hospital. Your mother, his baby is exchanged for another one. So that one has also become a problem in most health centers, and especially in private health centers. So I'm appealing to you, if you are not sure of the child you are holding, please do a DNA, so that you save us from exhuming and removing the remains of your baby. So I think with those few words, I want to wish all of you the best. Which I will honor. After this release, we shall have another release. We have been invited by Mengo Court. We also have a release at 3 o'clock. That one will not have journalists in it. Especially for the people who have been given letters. So Mengo will also give you
so that government and court has evidence that Paulo had 5, 6, 4, 10, 12 children. That will be the final position. I want to thank all of you for joining today's session. It is such a special session, but it's a very important session to unite the family of Kafeero, the uncles and the children and the aunts to know their family. I've seen the sister of Kafeero, Nagawa, Nantonga. I've seen her. I think she has arrived. Mama Jango buze ku bantu. Waba waliwo n'abaana ba Kafeero abaze oluvannyuma nabo bajje babuze ku bantu abateeberezebwa nti baana ba Kafeero. Banyinaze ne mikwano gyaffe ne baganda baffe. Mukama yeebazibwe. Kwe kulamusa kwange okwo. Bannange nsanyusa okubalaba. Taata minisita nsanyusa okulaba. Ab'obuyinza bonna abali wano nsanyusa okubalaba. Bawala bange ne batabani bange nsanyusa okubalaba. Bannamawulire nsanyusa okubalaba. Bannange yenze senga w'abaana Nantongo Saala. Okweyanjula kwange ono mukulu waffe eyaggula enda era ye yatukuza era tugamba nti yatuzaala ffe yatuzaala yatubeereddewo. Nsanyuse nnyo okubalaba mwenna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala byonna bye mukoze ku lwa famire ya Kafeero. Sirina ngeri yonna yakwebazaamu. Mukama y'aba kibakolera kyonna kye mukoze. Mbaddeyo kinnuma, kinnumiriza naye nga sirina kyakola. Ssebo Mukama wange sirina kyakugamba naye Mukama yeebale. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala omulimu gw'okoze. Nsaba Mukama akikubalire. Bannange abaana babe basaba kino kye bakoze olunaku olwaleero mubeere nga mukissaamu ekitiibwa. Baana bange mwenna nga bwe mbadde mbamanyi, mwenna mbaagala. Oba onooba ososoddwa, oba onooba nga gwe mwana, naye mwenna mbaagala. Kubanga abaana bangi nnyo mubaddeko mu mikono gyange. Mukama y'aba atutemera empenda. Nsaba tubeere wano mu ddembe. Neebaza abasawo bonna abakoze ku nsonga eno, ne baganda bange ne bannyinaze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nalamusizzaako abakulu mwenna abali wano. Minisita tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Amannya agange nze Nalukwago Kate. Abasinga obungi bamanyi Nampeera naye nakyusibwa erinnya olw'omukyala eyankuza ow'Ennamawojjolo. Minisita tweyanziza, tweyanzeege. N'abazze mwenna tubeeyanzizza, mwebale kujja. Bataata ne bamaama mbalamusizza ne baganda bange ne mikwano gya taata waffe mwenna mwebale kujja. Mwasibye mutya nno basebo, mwasibye mutya nno bannyawo. Balamusizzaako. Amannya gange nze Nakafeero Margaret. Neebaza omukulu minisita
tweyanza nnyo kino batukolera ekituufu tweyanza kale muweddeyo ndooza abaana kati kansabe afande mubiru atusomese then analytical laboratory atusomese then batuwe ebivudde mu musaayi. Thank you, Honorable Minister. The relatives of the late, our dear guests, the Uganda Police Force colleagues, my name is Andrew. Just excuse me. In the meantime, mbasaba mwena abagenyi abaze, Inspector General of Police, Fande Abbas Byakagaba, abategekedde ekyenkya oba kyamusana mugira mulyanga we batusomesa. Thank you, Honorable Minister. I would request the media, you are covering the screen where people are supposed, I don't know whether you can reposition to allow those at the back to also see what is going on. If it is, if it's okay. Abatuwuliriza njagezaako okutaputa Oluzungu n'Oluganda kubanga tulina interpreter, so munansonyiwa bwe mba nga nkyusa bwe nti. Tugenda okutegeera ngeri ki eno gye twayita DNA analysis, engeri ki gyekwatagana ne bino bye tugamba nti ndagabutonde oba okulaba nti ono taata wa gundi oba maama wa gundi. Naye nga bwe tuba tugamba taata ne maama mu Luzungu fe tulina kye tuyita biological parent or biological father, biological mother. Ate mu Luganda bo bagamba taata maama. Kati ebintu bibiri bya njawulo kye njagala okusooka okwawula. Nti omuntu okubeera taata oba okubeera maama si lwakuba nti yawaayo obutonde, kisukkako okubeera nti gwe taata w'omuntu. Sigamba bugambi nti gwe yawaayo obutonde n'ekisukkako. Naye ffe tuba tukebera ani eyawaayo obutonde. Simanyi oba ensonga Honorable Minister onoogezaako okutuyambamu ensonga eyo. Bakansala basobola okinnyonnyola okusingako awo. Kansubire mutegede kyategeeza agamba okunoonyereza kwe tubaddeko wano okutuleese tetulize kunoonya ani maama kyazaala. So ndagabutonde gye tunoonyereza gye banoonyereza mu laboratory yaabwe wano ey'abakugu tunoonya ndagabutonde ya taata. Era okufuna ndagabutonde ya taata agenda tubuulira ki kye baakoze okutuuka ku ansa gy'ajja okuba ng'afuna. Era Honorable Minister kye mbadde ngezaako kukatirira nti mu Buganda bwe tugamba nti ono ye taata wa gundi oba maama wa gundi, tekiba kitegeeza nti ono yawaayo obutonde, kiba kitegeeza nti oyo yabeererawo oyo okubeera taata, kubanga tulina okwawula bino ebintu ebibiri. Waliwo okubeera nga yenze eyateekayo obutonde okuzaala omwana naye ne sitabeerawo, n'abeera nga yakola n'omuntu omulala kati ogwe bayita ki taata. Naye ate wabiriwo kino ekyokugamba nti yenze yawaayo obutonde, kye tuliko kino omugenzi ye yawaayo obutonde mu kuzaala kw'abaana abantu. Ezo ensonga bbiri tulina okuzaawula. So kino kye tuliko mu lufuutifuti kiyise primer, kubannyonnyola kigenda kitya mu laabu, tukikola tutya, kivaawa. Bwe tuba tunoonyereza ino ndagabutonde kye tuyita DNA mu lufuutifuti kye bayita deoxyribonucleic acid. Kati eno kyuyita DNA kiri munda muffe ffenna buli nsigo yo, buli kintu kyonna, nviiri, kutuyana, bintu byonna. Era tubadde tukikozesa ebiseera bingi ffe abakugu ba sayansi okuva mu 1984 omukugu oyo Sir Alex Jeffreys yatandika okunoonyereza ku bino bintu. Naye nga naffe tubikozesa mu kunoonyereza nga poliisi, naye nga ekisinga okutuyamba kumanya ani eyalese bino ebintu, katugambe ntuuyo oba bintu ng'ebyo ewakoleddwa omusango. Naye ate engeri yemu gyesobola okukozesa okunoonyereza ani eyawaayo obutonde okuzaala omuntu. So bwe tuba tunoonyereza eno gye tuyita DNA, bwe tuba tugenze mu mubiri gwo tulina kye tuyita essero. Kati omuntu bw'obeera ng'ojjudde olina buno obuwumbi obusukka obusatu.
3 billion cells. Ate buli kanaku omubiri gwe gukola ki? Cells empya. Naye nga omubiri guno wali makkati waliwo kye tuyita nucleus. Mulimu obutafaali. Buli peya 23. Awo makkati awo buli peya 23. Naye bw'okwata peya emu ng'ogirambulula ebeera mpanvu nnyo. Mpanvu ddala nnyo. Naye tukebera gonna nti tukebera buli wamu okulambulula buli tafaali. Waliwo tena ne tutemaatemamu ekyo mu lufuutifuuti kye tuyita short tandem repeat. So njagala mutegeere nti omubiri tugenda muli munda ne tusalawo wa ewasobola otuwa information gye twetaaga kye tuyita short tandem repeat. Buno obutafaali bwe tugamba obuli awo mu nucleus buli peya 23. Naye waliwo peya esembayo eno yesalawo oba oli musajja oba oli muki mukazi. Naye buno butafaali bujja butya? Bw'olaba nti bujja mu peya ng'olabe buli wamu buli mu peya, kiba kitegeeza nti sayidi emu yava wa maamawo, sayidi endala neeva waki? Wa taatawo. Olugenda tulambula ebeera nga library nga bw'onoogenda mu kusoma ebitabo netugulayo ebitabo netugamba katugakebera wano tukebere ne wano tukebere ne wano tukebere ne wano. Naye nga tumanyi nti bwe tugenda mu kalooka ka library eyo netugamba nti tugenze ku looka namba 10, bwe tuggulawo sayidi emu eba evudde wa maama, sayidi endala eba evudde waki? Soka nesoma eya taata netukubaganyamu sayidi eya maama. Kati kano library nga bwefaanana mu buliwo naye nga tuyitadde under the microscope nga tukubisizaamu emirundi 4 okugezaako okola nga kafaanana bwe kati, naye tukalambula netugenda netunoonyereza bwe twagala. Kati bwe tuba tutuuse ku library nga tusoma, tugisoma tutya? Bwe tutyo tugisoma kye twayise short tandem repeat. Nti ogenda n'otuuka w'omuntu n'osangawo nga waliwo ennyukuta bwe ziti nga ziddiringana buli emu. Kati ku sayidi emu n'abeera nga ziddiringana nga za mirundi 8, ku sayidi endala waddiringana nga za mirundi 9, n'atawalala wayinza okusanga nga omu ng'alina waddiringana emirundi 10. Kati lwaki tuyita short tandem repeats? Kubanga zetubala ne tugamba nti kati ono asooka ku kitundu ekyo profile eri 8, onaddako profile eri 9, onaddako profile eri 10. Naye nga ekitundu kyekimu kyetukebera naye nga okuddiringangamu kwa njawulo okusinziira ku muntu yennyininyini. Abakayingira be ba Government Analytical Laboratory era senkulu wa Government Analytical Laboratory Nkulu Kefa eyakayingira wano. Kati bwe tutunuulira bano abantu ababiri bwe tugenda ku kadduukulu akamu tugamba kale katusome ki ekiriwo. Ono ku sayidi emu jjukira nti bijja mu pairs, ku sayidi emu addiringana emirundi 5, ku sayidi endala emirundi 7. Kye tuyita profile ne tugamba nti ku location eyo ali profile 57. Ne bwe tutunuulira omuntu omulala ku kitundu kyekimu tuyinza okusanga nga profile ye eri 67. Kati awo bwe tufuna enjawukana y'omuntu omu ku bulala tuba tunoonyereza mu byo. Naye ate bwe tuba tunoonyereza bya taata n'abaana, kiba kitegeeza nti taata alina okuba nga yawaayo ekitundu ne maama n'awaayo ekitundu. Tujja kiraba mu kuddako awo maaso. So kati buno tulina ebintu bingi bye tunoonyereza muno. Kati mu nucleus muno tulina we tunoonyeza emirundi 23 n'okusukkawo, naye ebiseera ebisinga tukola 2 n'okwambuka waggulu. Kale bwe tunoonyeza omu ne tunoonya ne tulaba ki kye tufunamu. Naye nga neeno ndaga butonde tulina ebirala gye tusobola obikozesa. Waliwo tunoonyereza nga tunoonyereza layini ya taata yokka gye tuyita Y chromosome. Tusobola okunoonyereza ne kunoonyereza
abalenzi abafamire lunyiriri lwaki lw'abalenzi ekyo tuyita y chromosome naye ate tusobola okunyonyereza nga tunyonyeza lunyiriri lw'abakyala kyetuyita mitochondrial dna naye bino ebibiri tetubikoze ku luno tukoze kiri ekyokunoonyereza ani awaayo obutonde okugabaganya kitundu ku kirala so bintu bijesa okozesa bino tubikozesa nga abantu babuze tubikozesa nga ku immigration naye kyetujiridde wano kyekituyita paternity testing oba kinship testing so bwe tuba tukola bino tulina okutandika okufuna sample netugi extractinga netumanya ki kyetufunye netukubisaamu tusobole okunoonya kyetufunye bwe tuba tukubisizaamu tufuna eno profile gyembadde ngamba nti kati bwetukako kitundu ky'omuntu eno profile oli asobola okugamba nti awo nali 14-16 kiba kitegeeza nti awo twabadde tusomye obutafaali bwekubisaamu 14 ate kusayidde eri 16 kale sayansi awo ali makati mu bufuutifuuti siyinza kubigendamu ku biwanvu kubanga biwanvuwamukko naye njagala kubalaga profile bwefaanana ngaevudde mu mashini so bwe tuba tukola tufuna sample tumala okufuna sample netudda netuteeka mu mashini zaffe zino netufunayo twenkana tukira quantitation tukubisaamu nga tukoze nekituyita polymerase chain reaction bwe tumala okukubisaamu netukola analysis nga tukozesa ebyuma ebyo naye tulina n'ebyuma ebirala ebisobola okunoonyereza ku bintu ebirala naye bino tetwabikozeseza ate tulina n'ebyuma ebirala byetusobola okukozesa nga tuyita rapid nga byo bikola ku speed bikolera mu layini emu kati oba obikubisizaamu nekiri kyetukozesa osobola okugamba nti bwe tuba tukozesa layini eri tuyita eno owanvuko naye ate bwe tuba tukola mangu tusobola okukozesa mashini endala ezisobola okutuwa profile mu ddakiika 9 kyokka so tulina ebisobozesebwa byonna okufuna profile zebyetaaga kati bwe tuba tukola bino ebintu bya ndagabutonde taata bw'abeera ng'ali 14-16 bw'obeera ng'oli nga yegwe biological father yegwe awaayo obutonde bw'omwana olina okuba nga wamuwa ekintu ku buli gundi we tugenda okukebera you must provide genetic material at all positions tested to be a putative father ensonga eyenkiza ennyo etuleese wano kulusenkuge simanyi oba ekyo okitegedde wewasinga obukulu awo so taata bw'abeera 14-16 omwana n'abeera 14-15 tuba tugamba nti taata beyamuwa alina kyeyamuwa olaba maama ali 11-15 kiba kitegeeza nti taata bw'abeera nga 14-16 nga maama ali 14-15 kiba kitegeeza nti omwana 14-15 bwe kituukamu wano kiba kitegeeza nti waliwo ekibadde ekibi kati jjukira ku luno embeera gya luno twakozesezza taata yekka naki n'abantu tetulina ki kiba kitegeeza nti tuba tutunula butunuzi wano tugamba nti kale omwana abeera 14-15 nga taata ali 14 alina kubeera 14 naye kati omwana bw'akyukamu n'abeera nga tusanze nga ali 18-20 kiba kitegeeza nti taata talina kyeyakola ki kyeyamuwa kyetugamba nti excluded at that point kati bwe tusanga ebintu bwe bityo nga tubikwatagana emirundi 3 tuba tugamba okusukka emirundi 3 tuba tugamba nti tumugjeewo tulabe banga tukola ebintu 2-3 naye kati tuba tukola mu laabu kubanga tuba tugifunye eya taata yiino wano ne tufuna ey'omwana yiino wano okitegeere